Oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'eyali mmeeya wa Kampala John Ssebaana Kizito enkya ya leero, abantu ab'enjawulo batandise okweyiwa mu maka ge agasangibwa e Kansanga wano mu Kampala. Embeera eri mu maka g'omugenzi ya kiyongobero ng'abantu bakira abatuuka wano wamma tebalema kuwoza ku mmunye. Ssebaana yassizza omukka gw'enkomerero ku ssaawa 4 ez'okumakya mu ddwaliro e Nakasero gy'abadde ajjanjabirwa. Abantu ab'enjawulo baliko bye boogedde ku mugenzi nga basinga bamutendereza okuba omusajja abadde yeeyunira enkulaakulana. Kwami Ssebaana Kizito ng'ovudde ku nti abadde ebyobufuzi naye abadde musajja mukozi atalina zero n'emu, abadde musajja mukozi era abadde musajja nga bw'omutuukako toyinza kutakuyamba. Tulowooza nti eggwanga lirina okufuna ekyokuyiga ekinene ku muzeeyi Ssebaana Kizito nti omuntu asobola okubeera mu byobufuzi ebbanga lyabimazeemu n'atuuka okuwummula nga tavunze oba nga takyuse mu ndowooza ye ne mu kibiina kye nga tasagaasaganye. Ye mwami abadde omukozi ennyo mu bizinesi, ayagala nnyo ekibiina kya DP amazima n'obwenkanya kubanga ekyo kye tukkiririzaamu. Ekirala ayagala nnyo abavubuka. Ab'enjuye mu kiseera kino bali mu kutegeka awaka ng'eno omulambo gye gusuubirwa okuleetebwa olunaku lw'enkya. Ekibiina kya DP kinyoleddwa okufiirwa empagirwaga mu kibiina. Enteekateeka y'enkomeredde okukungubagira ssaako okuziika omugenzi esuubirwa okufulumizibwa obudde bwonna ng'ab'omunju ye bamaze okusisinkana okwegeeyaamu. Yali mukulembeze w'ekibiina okuva mu levo zonna. Yakikulemberanga chairperson waakyo wa district, n'akikulemberanga NEC member, n'akikulemberanga treasurer w'ekibiina, in fact n'akikulemberanga president. Ssebaana yali transitional leader. Julius Senkandwa, NTV.